Yes, mugamba mutya gyebaleko mwasuzeyo mutya muli mutya abatuuze ba Team Deep Mind, muli mutya abatuuze ba Kim Immigrations, muli mutya abatuuze ba Kim Cakes, Hakim Cakes and Deco. Yeah, Kim Hakims tumbudde tubeere nga tutula tutuwayamu tujjukanyeko ko ludda wajje tuvudde ludda wajje tugenda. Mwebale kukola, mwebale kukazana, mwebale kukola nga musevingira ebiseera byammwe eby'omu maaso. Oli mu ttiimu z'okola z'olya, oli mu ttiimu kukola nga otereka okweyongerayo okugenda mu maaso. Jjukira z'okola ng'ozisevinga, oba osobola ozisiga n'oziteekayo n'otunuulira ebiseera bye eby'omu maaso. N'otaba abo bazze nkolawo zendya. Olwaleero tuzze tulabe nnyo, ka vidiyo kaffe kagera kutambulira nnyo ku abo bazze nkolawo zendya. Naye ng'ate si we gwandibadde, wandibadde mu abo abakola nga ebasevinga ne basobola okubeera nga basiga ne bainvestinga ku biseera byabwe by'omu maaso. Okugeza leero tuli mu wiiki oba tuli mu bbanga ery'okubeera nti MTN gye tumanyi emu ku zi kampani ezigezaako okutunda emigabo. Gwobeera olinawo akasente ko kuwasevinga, gendayo ogula emigabo. Ema kubeera mu bano basiinawo kensevinga ng'olwokuba tunaba kumanya bizibu byo lwaki toyinawo kasente kosevinga. Tugenda kutambulirawo olwaleero tulabe, oyinza okubeera nga gwe ali awo atalina nnyo extra income naye nga yeggwe ali mu zino zittiimu zikujooga. Eggo nakikonyeekokko nnyo, bano abawoza katugende tujooge, onoozijjawa ssente z'onoosevinga okubeera nti otunulira mu biseera byo eby'omu maaso. Gwe atalina residue income, gwe atalina extra income, gwe ali mu ttiimu kujooga. Bannaaye gwe ayagala okujooga, gwe atafaayo ku controlling expenses zo. Sente olowooza wozikola nga bw'oziraba olowooza zonna zizo. Gwe atamanyi nti ezo sente z'oyinaawo kuliko obuvunaanyizibwa bw'abantu bangi nnyo, ng'olowooza eziri awo zonna zizo. At the end of the day zikulema okukozesa, zikulema okukontrolinga zonna n'oziyiwayiwa. Oluvannyuma n'otandika okudda mu kwekudaalira, n'otandika okudda mu kweremererwa, n'otandika okudda mu kusabiriza. Lockdown n'ekutuukako nga teweetegese n'osaba obuyambi, ne lockdown eddako osaba obuyambi really, era gwe omuntu y'omu. Kaakati no ne lockdown ey'okusatu naye ejja, katukulinde. Banaye tokisussa nnyo. Oba luli wasabanga kasukaali, luli wasabanga transport, luli wasabanga ssente ez'okuzza abaana ku ssomero, ke kaseera weetegeke obeere ng'olinawo ssente ez'ebigwa bitalaze. Leero tugenda kulaba ku principles eza ssente. Principles eza ssente, ssente zo zifuga otya, ssente zo obeera nazo olina kutambula nazo otya. Kulemererwa kuteeka mateeka ku ssente zo olowooze nti waliwo omulala jjo zikutegeerera naawe ozisaasaanye nga bw'oyagala zimale zikuggweko, olowooze nti olw'okuba olinayo favor ey'okusaba olowooze nti eva buli kaseera ojja kubeera favored, ojja kusaba nga bakuwe, kumbe ne gw'ogenda okusaba tomanyi nti alina ebizibu bye, olumu agaana okukuyamba oba alemerewe obutakuyamba ate omwetikke. So nga weerabidde nti eggwe ekizibu gwalemereddwa okubeera nti ssente zo ozitereka. Nga sinabagenda wala, as usual programs zaffe za Kim Immigrations tuba tutumbudde. Tokkirizibwa kulabako wano ddakiika ziwera okuggyako nga omaze okukomentinga n'olaga nti mu pavilion gy'oli, okuggyako ng'omaze okulikinga, okuggyako ng'omaze okusubscribinga. Subscribinga onyumirwe emboozi gye tugenda okubeera nga ffenna tukola ki? Tuwaya nga tuyigamu. Mwe muyina enjogera egamba nti ssente tekubalirwa nnyiniyo oba ssente tekubalirwa nnyina. Ku musajja ne ssente nze ntamuka, oba simanyi ku bibiri kiba ky'oba osinga okwagala. Lwaki mutugatta wamu? Tomugamba mutwagala nnyo nga ssente oba mwagala ssente okutusinga? Muyina enjogera egamba endala nti gowola otudde omubanja okoze eki?
mu bangi oyimiridde. Ekitta omukwano kuba kuwola na kwazika. Ezengero sinze zigera wabula nazisangawo. Ate nammwe mumanyi okuzigereesanya. Muzigereesanya bugereesanya kuga munyumirwamu mwogera kunyumirwa. Naye nga mutuufu in reality ekintu ekiyitibwa ssente kizibu. Sente kizibu. Sente tekubalirwa mwannyinaze, sente tekubalirwa mwannyina, sente tekubalirwa mukwano gwo. Nze nazuula nti waliwo omuzimu ogutalabika wakati wa sente n'oyo azikutte. Goyinza omulaba nti taggaba sente nawe oluusi naye tezibazize, kale waba azikuwadde ate gwe lwaki tozizza nga bwe yazikuwa? So nze naderivinga out nti waliwo omuzimu wakati w'omuntu oyo aba akutte sente nani ne sente ezo, kubanga n'owoba ozimuwoze at least endagaano tagimenya. Ebbanga liwamugambiramu okuzizza taliyongezaayo n'alifuwadinga neyeekwasa ensonga eno n'eri afazayi tazikuwera mu bitundutundu kyokka gwe wazimuwa zeekutte wamu. So sente nzibu nnyo eri oyo abagikutte, oba ebayiye oba ebampole, akaseera ako aba agiyita yiye era ng'asobola okukola ki? Okugirowoolezaako ebintu bingi. Tugenda ne tubeera wano ne tukola ne twerabira nti sente zino zirina principles ezizigavaninga. Sente zino ze tubeera nazo tulina okubeera nga tuziyisa mu lulimi olusente okubeera nti tujja kukola ki? Tujja kusobola okutambula nazo. Sente oba obeera ng'oli awo nayo muno najja n'agamba okugimwazikamu, ogigaanira mbu olina gaamu muki? Mu mikono. Wogimuwa tagizza nga bw'agizizza. Naye nze nkulambula oba nkukakasa nti sente zino oli wajja okukusabamu mu sente zo azikozeseemukko, in other words wajja okwewolako, muwe ezo zokka gwe z'owulira nti zikuluma. Muwe ezo zokka gwe z'owulira nti waba alemereddwa okuzizza, ekyo tekijja kujjawo mukwano wakati wo naye nti olw'okuba yalemererwa okusasula ebbanja lyo. Sente zino zirina obuzibu bungi nnyo. Sente jjukira nkugambye nti oli wabeera nayo yaba alowooza ye, era n'owabeera nga ogimuwadde akusuubiza kino na kiri ng'awulira tayagala kukola ki? Kugyefiiriza agikuwe. Sente zino nkambwe nnyo. Sente zino katungulu kabaalaala. Katungulu kabaalaala. Tubeera wano ne twerimba nti tugenda kukola obugagga naye nga butuufu gwe gwatalina discipline mu sente zo, gwatalina discipline mu kuzimba sente ezo zikutuuse ku bwannaggwano. Gwatalina discipline mu kuzimba sente zikutuuse mu bwannaggano. Obeerawo nga ne expenditures tomanyi zicontrollinga, costs zo nga tomanyi zicontrollinga. Akati gwe twayogeddeko mu ka videos ako controllinga costs. Gwabeerawo gwasaasaanya ekisinga ku ekyo ky'oyina, osaasaanya ekisinga ku ekyo ky'oyingiza, osaasaanya ne ssente z'otannafuna eva n'obeeraawo nga gwe obeera mu mabanja. Obeera mu mabanja olw'okuba baakusuubiza akasaala, baakusuubiza okukuwa ssente n'otandika okubeera nga z'ogenda okufulumya ate na nnyingiko okusinga ezo z'osuubira okufuna. Mwannyinaze, mwana wa maama, tolivinga beyond your means. G'omanya sente z'otambuliramu sigala mu eyo level not until ojja okukola ennyo olabe nti ki? Eyo level ogisusseemu. Ebintu by'okwejalabya nga tonnaba kutuuka bituukamu sooka obyesonyiwe. Okitegeera? Sente gitwale nga bbanja. Sente gitwale nga bbanja lya bizinensi. Gwe atannaba kukola bizinensi
lwaki ofulumya nnyo amagoba agandi kuvuddemu gwe gwandyeyongeddemu nowessaamu n'osobola okugaziwa okukulaakulana naye nga gwe buli kasente kolaba ofulumya kafulumye. Kintu ekyo si kibi, si kirungi nnyo. Sente buli otamba ne sente nnyingi zikubuzaako embiirya, zikubuzaako engeri ki gy'oyinza oziregulatingamu. So kiba kirungi sente otooleko nga kkerenda lya munnyo. Olina obusente bwo kiba kizibu nnyo butambuliza wano ng'ogenda obusprashinga. Obusente obwo bukuumire wala nnyo osobole okubeera ng'obuyiyiriza ekituufu kikyoyinza obukolamu. Oba kitegeerekese. Nze mbutuufu nnyina embeera gye neebuuza neŋŋamba nti oba bo abasooka ozibala bo be basinga ozitegeera ennyo okusinga nze. Kintu ekyo kisigala nga kinnumya obwongo, nga kinnumiza ddala obwongo nga neebuuza nti sente zino okukola kuba kusonda, okufuna sente kuba kusonda oba okufuna sente kuba kusabiriza. Obugagga kuba kusonda, kusabiriza oba ziri kusangayo abaana balikola ezaabwe. Golooza mbeera ki gy'oyinza okubeerawo ng'oli mu bulamu obwesanyusaamu obweyagaza naye ng'ate ebintu byonna bitambula nga n'abaana abazzukulu olina ky'obaterekedde. Olowooza endowooza ze tulina si ze zituumisiriidinze ne zitujja mu kunoonya sente ne zitujja mu kukolerera abaana baffe n'abazzukulu. Olowooza kiki ky'osobola okubeera ng'okola nga mbutuufu ky'okola si kikyo wekka, kikyo n'abaana bo n'abazzukulu bo. Kiki ekyo ky'okola ng'okakasa kijja kubeerawo emyaka 2 mu maaso n'okweyongerayo nga gwe oba okiriddeko oba tokiriddeeko naye nga okikolerera abaana bo ate nga n'abaana bo okikola ng'okakasa nti kijja kgenda ku regimu ey'abazzukulu bo. Oba olowooza gweokolawo zino zizo oli muzze nkolawo zendi abaana balikola ezaabwe. Really endowooza eba ntuufu okubeera nayo mu bwongo obwo oba oli awo eva ng'okkiririza mu black taxi nti kankole nzimbe ennyumba ya jjajja ne maama nange abaana balikomawo ne banzimbira. Golooza olwo lujjegero olwo olw'okubeera nga odipendinga ku baana bo b'ozadde nga bw'osuubira okubeera nga source of your income. Olujjegero olwo lulimenyawo ddi bw'okakasa nti omwana gw'ozadde ajja kuba alowooza kyekimu nga gwe ky'olowooza. Kati gw'oba olowooza okujjanjaba oba okuddaabiriza jjajjaawo nga aziifu nti nno ye teyazaala baana be baali bamuddaabiriza nga gwe omuzzukulu gwayagala omuddaabiriza, golowooza nti naawe abaana ababo oba abazzukulu ababo bali kuddaabiriza okusinziira ku Uganda eno gyolaba engeri gy'edduka eno bweti. Okyali awo nga olemereddwa okusalawo okutambulira ku ndowooza yo, having an independent mind. Golowooza buli kimu bajja kukusalirawo ng'era tosobola kukola any independent decision. Okyali awo nga buli kimu bakikusalirawo, buli kimu bakikusalirawo ne ssente bazikuterekera. Really? Ku mulembe guno endowooza ezo ze tubeera nazo bannaayi nga we twalowoozanga luli ng'era ne kakati bwe tukyalowooza kisobokera ddala. Really? Biseera ki eby'omu maaso kiki ky'opulaninga okukola? Kiki ky'opulaninga okukola okulaba nti nno embeera eyo ogijjaawo? Kale nno tutakyuse mentalities zaffe, engeri ki gye tulowooza, tujja kgenda okwesanga nga ffe ffennyini twekaluubiridde, twefuddeko obuzibu, tufuuse ekizibu gye tuli, tutandika okukaluubiriza abatuli okumpi, tutandisa okuddira ebizibu byaffe tubitikka abaana baffe, tutandisa obayita busukaali olw'okuba boffe tulaba bo be bavubuka ffe olwo tukaddiye. Tewayiiya bibyo, otandisa okutunulira ssente za mutabani wo za muwala wo, otandisa obafuukira ebizibu. Naye ng'ekintu kyali kintu kimu, kubeera nga okola ekikyo ekikumala, okolere n'ekyabaana empo n'abazzukulu. Future tugivuga tugizza mu maaso, tetugivuga nga tugizza mabega. Mbuka nsooka enzijanjaba ebizibu bya maama n'ebya jjajjaawe. Really? Gwe nga gwe omuzzukulu osuubira gw'onoggyawo ebizibu ebyo byonna.
tuula tuwaye ne Kim Hakims bwe obuntuntu bwe tusiiba twogera wano bwe twejjanjabamu oba bwe tuwayamu ne tutereeza mu programs ezisinga obungi kinnuma nnyo okubeera nga akasente ke tukolera eno mu buvubi tukasaasaanya mu mbeera bw'etyo at the end of the day nga tolina kyotaddewo ku ground. Kinnuma nnyo okuwangaala naawe n'otandika okwekwasa abantu mbu ssente baazikubbako naye nga really gwe atasobodde kufuga ssente zo. Tusisinkane mu butambi obuddamu ku lutimbe tujja kubeera nga tuwayiza ddala bizinesi tuzikola tutya, ssente tuzifuga tutya, tufuga tutya expenses, tufuga tutya ennyingiza ne Kim Hakims. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebale kompuliriza, mwebale kumpa amatu, channel eno mugisubscribinge, mugisharinge, mwebale nnyo kumpuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala.